Bweno tunuli ababa bakuli ku lusegere edi mutwe ne nubiyaniri abaana abo bemulaba abayogedde abadde baleka bangi babakwatira kalangala n'edi mutwe ne nubiyaniri babakwatira kalangala n'omulala omuvuka bamuyita tabs yabeera ku lusegere lwa Kyagulanyi mukulu Kyagulanyi akwata amasimu ge bonga bali wabweru bonjagala kubuuza nakibuuza na luli nemutandika okuntiisatiisa nze byokutya sibiriimu nayogera emyaka kati giringa ebiri emabega nensaba abakulu abakulembera ekibiina kya Nuupu nti abaana baffe bonna bye bakwata twali badde tukozesa eddirisa eryokwogera ne gavumenti ne tukakasa nti abaana bano bavaayo kubanga babakwata byabufuzi. Kino nakikola nga nsinziira ku bintu bisatu. Waliwo abaana be bakwatira e Kalangala omwali Edi Mutwe omwali Nubiyaniri bamukulu Kyagulanyi ne bateesa n'abakulembeze mu gavumenti ne babajjayo. Honorable Nsibambi bakwata abantu be 14 naye n'ayogera n'abali mu gavumenti ne babajjayo. Nange nze kennyini e Masaka bakwata abaana baffe mu Kaluuna babatwala e Kasijjagirwa ne mu bifo ebirala naye n'ayogera n'abantu mu gavumenti ne tubajjayo. We nali nsinziira nga ntegeeza abantu tosobola kulekera mulabewo bantu bo ebbanga lyonna kigenda kuba nafuya. Ate bwe babanga n'amaka gye bagudde nago gaba gagenda kunafuwa. Oli bw'aba yalina omukyala tomusuubira nti mu myaka eno omukyala oyo agenda kusigala alindiriddeyo. Abakyala baabo abali mu makomera babazaalamudde abaana baabwe tebakyasoma nga yembeera gye ntunuulidde tikigenda tunafuya mu opposition. Abakulu bano ne bagaana newankubadde mmwe public mwagala okubabuuza nti ate Edi Mutwe bonga mwabajjayo banubiyaniri nga bo bali wabweru. Mukulu Kyagulanyi bakukwata ffe twajja eggulu okujjayo ne bakuteekako omusango gwa treason. Passport zonna ne bazikujjako naye olwaleero otambula wazifuna otya ekyabantu tebakibuuza wazifuna otya ng'otambula ekitegeeza nti wayogera ne gavumenti passport zo ne bazikuwa ne bakukkiriza okutambula. Kakati abaana bano gye bakomye okulwa mu makomera emyaka 4 kibatadde mu mbeera ennafu ennyo nti basobola okumuwandiisa ekintu kyonna basobola okumwogeza ekintu kyonna kubanga ayagala kuvaayo. Era mwabalabye engeri gye babaleese bye boogera tosobola kubigatta kubanga baluddeyo. Kiri kye nali njogera singa twakikola abo abaana tebaligudde mu mbeera efaanana bwetyo. N'ekirala singa twayogera n'abo abali mu gavumenti twali badde nabo tubateeka ku nninga ne tubabuuza misango kiddala gye musibira abaana bano kubanga ono gwe mwakuta owakakofiira gwe mwakuta owa kino ebyo bibeera bya bufuzi. Naye abakulu beerema ne bagaa nti tebasobola kwogera. Kati ekyo kiraga nti banafu mu by'obufuzi. Olaba Hamas ayogera ne Isirayiri gwe mumanyidde ddala nti teribaayo lunaku n'olu abo ababiri gwe balikolagana ne badde batuula Egypt badde batuula e Qatar. Ebyo ebibinja ebibiri teriyo olunaku nti balikkiriziganya. Naye nga omusajja ono gumulaba eyafudde abadde akulira ab'Amaasi yamala mu kkomera emyaka 23 okumugjayo. Amaasi yateesa na Isirayiri nemugjayo ne bagenda okumugjayo yamaliriza ate yabadde akulembera Amaasi. Kati bino bye mutugamba mbwate kati bw'oteesa n'abali ofuuka munafu. Ekyo bakitegeera nti ebyobufuzi temubimanyi oba mwefaako mwekka kubanga abammwe ababali ku lusegere bonga mwabajjayo. Kati abamu bagenza okuvaayo mugenda kubalaba n'abalala abamu be bajjayo mu ngeri efaana bwetu bamaliriza ate bali ku saidi eri newakodde bambadde bukofiira bumyufu bambadde ovulo ne bamaliriza babatendeka ate kola mulimu gw'abali. Ekyo kinafuyiza ddala opposition. Nsaba abantu baffe kino mukiyige nti okuteesa okununula abantu bo tekibaamu bulabe. Ekyo kye mwali mukuba Bwanika ne mwogera byonna lwakuba abewaffe Masaka bagezi babatunuulira ebyobufuzi babiruddemu okubasinga era bye mwayogera tebyabakwatako. Naye muyige nti ekyo kye mwalimba bannayuganda si kituufu. Kino ani akifunamu? Akifunamu mujjukire nti mulimu ebintu ebirala bingi ebiri emabega. Nkimanyiko nti abantu ababeera mu makomera nalaba ku budget yaffe eya Nuupu waliwo we nalaba nga bagamba twatute mu maka gaabwe obukadde 9 ne tutwala mu maka gaaba obalabira obukadde 7 nalaba budget byabawa kakiiko k'ebyokulonda. Waliwo ne sente ziva wabweru ze bagenda bagamba balabirira amaka gaabo abali mu makomera. Kakati eyo nayo bizinesi abantu kasita ofuula abantu abo bo wajja okununula ate n'obafuula bizinesi yo ogwo nako kibeera kivume. Oli otya ssente mu baana abali mu makomera. Mukulu Lewisi Lubongoya
muba mutya nti musobola n'okufuna ssente mu baana abali mu makomera abo mbabuuza njogedde erinnya lyo kubanga mbamanyi nalaba bye wawandiika abali mu makomera ababonaabona njagala ompe proof mukulu Lewis Rubongoya nti mwakwata ssente ezo ne muzitwala mu maka g'abantu abo siba mpita ku wali wa maama wone yafa Yasini gwe waffe wali Bukoto nsiba mpitawo nembawulira bye mwogera nga bamubawa ssente bamubawa biki nsiba mpitawo Bukoto ali mu constituency yange abaana ba Yasini bali Mityana mu constituency ya Lumu n'abalala kakati nabala mwawandiika mu kitabo accountability manya miliyoni meka zimuwa abantu bano kati eyo nayo sinkola ntuufu nze njivumirira nze nga Abed Bwanika nabaga nti ekituufu tutekwa kyogeranga kituufu tuleme okulimba abantu mu bintu ebitakola abantu mubalyese babonabonedde mu makomera emyaka 4 kati batuuse mu mbeera embi ennyo ebakozesa ne bye batalikoze kireka Robert Kyagulanyi Ssentamu akalipo kayolekedde olwaleero kubanga bano abaana temumanyi be bagenda bawandiisa bwe bakuwandiisa ne baga nti mu kino kyemugaa nti nali ntega bomu nali ne gundi kakati kiba kiregeza nti n'oyo gwagambe gwe yali naye ateekwa ate kukwatibwa olwo kiba kiregeza nti wagenda kubeerawo ensasagge abaana bano nga bamaze okuwandiika bye bawandiise ate okwongera okukwata abakulembeze bennyini ate abanuupu kakati ekyo nakyo kigera kuleetawo obuzibu ate gavumenti bwemala okukwata ngega nti ategeera kunoonyereza ekyo giba myaka emirala 2 bwaba yali mukulembeze nga tumwetaaga ayinza okuba nga naye ali luzira kakati ebwo obutalengerera wala bulaga ebyobufuzi ebinafu wano mujjukireyo n'emabega yonna wabaddewo okuteesa mu byobufuzi oteesa n'omulabewo n'ata abantu bo tokkirizanga muntu wo kumuwa mulabewo n'ogamba yamulabirira ate omulabe gw'ovuganya naye ate yalabirira abantu bo eruzira ekitalya mukulu abakulembeze banuku mutulaba mbadde mbalaba mugenda mubalambula muteeka ku bifaananyi mwalambula bw'omala okumulambula olwoba omugyeeyo omulese mukomera gwo okubya ebifaananyi babiweereza abweru abaweereza obuyambi baweereza kati oli omulese mukubonaabona okufaanana bwe kuti eyo si nkola ntuufu muyige ebyobufuzi ate mukkirize ffe be mwasangayo tulinayo akatono ke tumanyi okubasinga mbawulira mutuvuma amanya abasajja abakadde kakati taliyo nsi etalina bantu bakulu ensi bwetabeeramu bantu bakulu ebeera nfu nga bwetabeeramu abateera nayo ebeera nfu kati mwena abato mwaba tusanga mu byobufuzi mukkirize nti tulinayo akatono ke tumanyi mutuwulirize tusobole okutambuza nga tugenda Museven ebyobufuzi byazanya bino anaafunamu mu kulonda okujja anti kati mwami Museven adidde bennyini ab'ebyobufuzi eno mu opposition bakozeseza ate okunafuya opposition kati nga bwe mulaba ekibiina kyaffe tewaliyo pulogulamu wadde neeki eraga tugenda mu kaluka 2026 teriyo okuva lwe twava mu kaluka ekimu ekyayisa abakulu abo ne bankyawa ng'ogyeko okubagamba okuteesa kwe kubagamba okukola party structures omukulu Lubongoyo nanga ti ekyo tekisoboka manya neerimbika mu katwa kagamba tukyakola constitution na buli kati eriwa gwali olabyeyo ekibiina ekitalina party structures nekigaa nti kigenda kuvuganya gwali olabyeyo ekibiina nga buli wekyawangula ate kitekawo abantu babiri okuvuganya gwe yawangula nekyo kibeera kibiina kiba kitegeeza nti gavumenti yennyini yakutumye yennyini yakutumye genda mu constituency zonna nupu ze yawangula bataddeyo bakandidate abasukka mu babiri sente ze bakozesa ze tubawaffe ku kitebe ziva mu parliament fe abawangula nze buli mwaka olw'okuwangula kwange munupu wagenda miliyoni 71 buli mwaka olw'okuwangula kwange gavumenti ewa nupu miliyoni 71 ze bakozesa okusindika abantu mu constituency yange ate mubanwanyisa kati ekibiina kifaana bwekyo kiri mu kwetta kyokka nabagamba waliwo obulwadde babuyita autoimmune syndrome kasisolaba omubiri nga gutandisa ogamba ekibumba kyagwo nti ekyo si kyaffe ng'ogwo omubiri gufudde ate oba obulwadde tebuwonyezebwa kati n'obulwadde bwa nuupu simanyi anaabuwonya gy'anaava ekisembayo nuupu mu kwogera kwayo emirundi egiwerako egamba nti okuteesa obaawo omutango kweteekeddwa okuwaayo nagenda wa mukulu Kyagulanyi
nga munnyonnyola nze kuba tiye teyampita wayitawo omwaka mulamba ne mulaba ne ntula naye okumala essaawa 3:30 ne mugandi singa wambuuza waki tewankubira n'ombuuza okuteesa kye nali njogera kulimu binyusi ki kubanga nze nali nteeseza ne omukulu Nsibambi yali ateeseza siina kinawaayo ye yennyini Kyagulanyi mukulu kyagwe yateesa ne bamuwa nubiyaniri atubulira yawaayo ki yateesa ne bamuwa Edi Mutwe ye yawaayo ki yateesa ne bamudiza passport zatambula atubulira yawaayo biki kuba nze nagenda nezijayo abaana baffe nenjogera nagenda nenjogera n'abasirikale nenkwata ne balooya ne bagenda ne bannyonnyola buli kintu kyonna ne batuddiza abaana abo siina kye bansaba nti oba togenda kuddayo kwogera kigambo kino njogera okuva lwe nava mu kalulu njogera tewali we baali bantagidde nti wano toyingirawo nagenze ejjo ly'abalamu okuteesa ku kyemmwanyi ku UCDA nayogedde ensi yonna eraba bansasudde ki nga nfuluma State House nabadde mu mmotoka n'abantu bonna bansasudde eyo enkola ey'obunafu eyo ya bunafu nnyo kulaga tomanyi bya politics buli boyogera n'omuntu bakusasula okusasula ki bakusasula okwogera kwange mu State House kwe kwaleesewo akabembereza aka UCDA emyaka 3 siba kumbagana nti sigenda kwogera busogera na president olwa UCDA tufulumya etteeka lwakubiri akawayirako batakateekamu tubakitegeeza nti UCDA teriwo okuva ku lwokubiri naye okusinziira ku bye boogera okuva mu kyenateesa kyavamu emyaka 3 okuteesa tekitegeeza President Museveni yali atudde eri mitaazi obanga 5 zinga tunjogerera salaba wa adukawo aga nti Bwanika nga tonayogera tukuwa akabaasa samulaba ate sike nali noonya kakati okunafuya ffe abakulembeze buli boyogera ne government boyina kyoteeka okuwaayo naye kyeteeka okuwa lwaki bakulondanga mukulembeze ku lw'abantu ani asobola njagala mweteeke mu kifaananyi ky'abaana bano ky'abazadde ababazaala bankubira amasimu bayitirivu nga njogedde ekigambo ekyo ne bagala tutaase abaana baffe bafiira mu makomera abaana baabwe tebasoma bakyala baabwe babaleka babatwala. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina sipa ey'omulembe omuli sawuna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self contained nga nnungi nnyo kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road Namuŋŋoona nga wakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75964215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi, emirimu giguutaanye, byogata biganya okugguka. Tewejjusa, va mu kwekubagiza, jangu mu Glorious Consultancy and Agency. Obulamu butererenga bwe wabubala. Bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna, bakumye passport, flight bookings, hotel bookings, airport pickups, company and any guild registration, business proposal writing, software sales, mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akeede mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Gwe eyeetaaze buli kalonda w'abaana, oli mukyala naawe eyeeteekerateekera okuzaala nga weetaaga obugoye bw'abaana abato okuviira ddala ku bawere, engato, eby'omu kisenge by'abaana, ebitanda by'abato, obusuuka, eby'okuzanyisa by'abaana ebiwangaazi ate ebigomo ddala, na buli kalonda yenna ow'abaana kankwanjulire Tigida Babies Villa nga bano basangibwa Ekitebi okuliraana omuzikiti nga waakava ku katale k'obummonde ng'odda ku Star. Abatuusa bino byonna
bonna okuva mu mawanga agasinga okukola ebintu ebyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Gw'omuzadde tulina kubonaabona jangu ofune buli kalonda w'abaana ate jjukira nti tukola ne delivery awo wennyini w'oli. Tukubire bukubizi ku noti 772 98 Naye noti 758 beba digida babies vira ku lw'essanyu ly'omwana wo. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina eky'omusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 59 Naye noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.